Yokaana Essuula 11. Awo omuntu ayitibwa Lazaalo eyali e Betaniya n'alwala. Betaniya kye kibuga Maliya ne muganda we Marita mwe baali. Maliya oyo ye yasiiga Mukama waffe omuzigo ogw'akawoowo ku bigere n'abisiimuuza enviiri ze, era ye yali mwannyina wa Lazaalo omulwadde. Bannyina ba Lazaalo abo ne batumira Yesu nga bagamba nti, "Ssebo, mukwano gwe alwadde." Kyokka Yesu bwe yawulira n'agamba nti, "Ekigendereddwa mu bulwadde buno si kufa, wabula kitiibwa kya Katonda, era omwana wa Katonda bujja kumuweesa ekitiibwa." Yesu yali mukwano gwa Lazaalo ne Marita era ne Maliya. Bwe yawulira nga Lazaalo alwadde, gye yali n'asigalayo ate ennaku endala 3. Oluvannyuma n'agamba abayigirizwa be nti, "Tuddeyo mu Buyudaaya." Abayigirizwa ne bamugamba nti, "Muyigiriza, Abayudaaya baali baagala kukuba mayinja, ate eyo gy'oyagala okudda?" Yesu n'addamu nti, "Essaawa ez'emisana teziba 12? Omuntu bw'atambula emisana teyeesittala, kubanga alaba ekitangaala ky'ensi eno. Naye omuntu bw'atambula ekiro yeesittala, kubanga taba na kitangaala." Bwe yamala okwogera ebyo n'abagamba nti, "Mukwano gwaffe Lazaalo yeebase, wabula ŋŋenda okumuzuukusa." Abayigirizwa ne bamugamba nti, "Mukama waffe, bw'oba yeebase anaazuukuka." Naye Yesu yayogera ku kufa kwa Lazaalo, naye bo ne balowooza nti ayogera ku kwebaka tulo. Awo Yesu n'alyoka ababuulira lwatu nti, "Lazaalo afudde. Ku lw'obulungi bwammwe nsanyuse kubanga saaliyo, n'olwekyo mujja kukkiriza. Kale tugende gy'ali." Awo Tomasi ayitibwa Omulongo n'agamba abayigirizwa banne nti, "Naffe katugende tufiire wamu naye." Yesu bwe yatuukayo n'asanga nga Lazaalo amaze ennaku 4 mu ntaana. Betaniya kyali kumpi ne Yerusaalemu, kilomita nga 3. Abayudaaya bangi baali bazze ewa Marita ne Maliya okubakubagiza olw'okufiirwa mwannyinaabwe. Marita bwe yawulira nti Yesu ajja, n'agenda okumusisinkana, Maliya ye ng'ali mu nnyumba. Marita n'agamba Yesu nti, "Ssebo, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde. Naye mmanyi nti ne kaakano byonna Katonda by'onoomusaba anaabikuwa." Yesu n'amugamba nti, "Mwannyoko ajja kuzuukira." Marita n'amugamba nti, "Manyi nti alizuukira mu kuzuukira okw'olunaku olw'enkomerero." Yesu n'amugamba nti, "Nze kuzuukira era nze bulamu. Anzikiriza ne bw'afa aliba mulamu. Era buli mulamu anzikiriza talifa emirembe n'emirembe. Ekyo okikkiriza?" Ye n'amuddamu nti, "Weewaawo ssebo, nze nzikiriza nga ggwe Kristo, Omwana wa Katonda ow'okujja mu nsi." Marita bwe yamala okwogera ebyo n'agenda n'ayita muganda we Maliya n'amugamba mu kyama nti, "Omuyigiriza azze akuyita." Maliya bwe yawulira n'asituka mangu n'agenda kusisinkana Yesu. Yesu yali tannatuuka mu kibuga ng'akyali mu kifo Marita kye yamusangamu. Awo Abayudaaya abaali ne Maliya mu nnyumba nga bamukubagiza, bwe baalaba ng'asituse mangu n'afuluma, ne bamugoberera nga balowooza nti alaga ku ntaana akaabire eyo. Awo Maliya bwe yatuuka awali Yesu n'amulaba, n'agwa kumpi n'ebigere bye n'amugamba nti, "Ssebo, singa wali wano mwannyinaze teyandifudde." Yesu bwe yalaba Maliya ng'akaaba, n'Abayudaaya abazze naye nabo nga bakaaba, n'anyula mu mutima, n'ajjula obuyinike, n'ababuuza nti, "Mwamuteeka wa?" Ne bamugamba nti, "Ssebo, jangu olabeyo." Yesu n'akaaba amaziga. Abayudaaya ne bagamba nti, "Mulabe nga bw'abadde amwagala." naye abamu ku bo ne bagamba nti, "Ono eyazibula amaaso ga muzibe teyandiyinzizza kubaako kyakola Lazaalo n'atafa?" Awo Yesu n'addamu okujjula obuyinike, n'atuuka ku ntaana. Yali mpuku, ng'eggaliddwawo n'ejjinja. Yesu n'agamba nti, "Muggyeewo ejjinja." Marita mwannyina w'omufu n'agamba Yesu nti,
Ssebo, kaakano awunya kubanga amaze ennaku 4. Yesu n'amugamba nti, sikugambye nti bw'onokkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda? ne bajjawo ejjinja. Yesu n'ayimusa amaaso waggulu n'agamba nti, Kitange, nkwebaza kubanga ompulidde. Nze mmanyi ng'ompulira bulijjo, naye njogedde olw'abantu abali wano balyoke bakkirize nga ggwe wantuma. Bwe yamala okwogera ebyo, n'akoola n'eddoboozi ery'omwanguka nti, Laazaalo, fuluma ojje. Eyali afudde n'avaayo ng'amagulu ge n'emikono bizingiddwa mu ngoye eziikibwamu abafu, nga n'ekiremba kisibiddwa ku maaso ge. Yesu n'abagamba nti, Mumusumulule, mumuleke agende. Awo bangi mu Bayudaaya abaali bazze wa Maliya bwe baalaba Yesu ky'akoze ne bamukkiriza. Naye abamu ku bo ne bagenda eri Abafalisaayo ne bababuulira Yesu ky'akoze. Awo bakabona abakulu n'Abafalisaayo ne batuuza olukiiko ne bagamba nti, Tukole ki? Omuntu ono akola ebyamagero bingi. Bwe tumuleka bwe tutyo, bonna bajja kumukkiriza. N'Abalooma balijja ne bazikiriza ekibuga kyaffe n'eggwanga lyaffe. Awo omu ku bo, Kayaafa, eyali ssaabakabona mu mwaka ogwo, n'abagamba nti, Mmwe temuliiko kye mumanyi. Temulaba nti kibagasa omuntu omu okufiirira abantu, eggwanga lyonna lireme okuzikirira? Ekyo teyakyogera ku bubwe, wabula nga bwe yali ssaabakabona omwaka ogwo. Yalanga nti Yesu agenda kufiirira eggwanga eryo, so si eggwanga eryo lyokka, naye n'okukuŋŋaanya abaana ba Katonda abaasaasaana. Okuva ku lunaku olwo ne bakola olukwe okutta Yesu. N'olwekyo Yesu n'atatambula mu Buyudaaya mu lwatu, wabula n'avaayo n'alaga mu kifo ekiriraanye eddungu, mu kibuga ekiyitibwa Efulayimu, n'abeera eyo n'abayigirizwa. Embaga y'Abayudaaya ejjuukirirwako okuyitako yali eneetera okutuuka, bangi ne bava mu byalo ne bambuka Yerusaalemi okukola omukolo gw'okwetukuza ng'embaga tennatuuka. Ne banoonya Yesu, era nga bakuŋŋaanidde mu kisinzizo ne beebuuzaganya nti, Mulowooza mutya? Tajje ku mbaga? Bakabona abakulu n'Abafalisaayo baali balagidde nti bwe wabaawo amanyi Yesu waali, ababuulire balyoke bamukwate.